وسلم وبارك على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okusokera ddala twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera kino kye tulimu olwaleero ekyenteekateeka eno ey'ekitiibwa ey'okuba nga tugimu abo abagenda okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ey'emizizo. Mwebaza okubanga mulimu abo be yalonze omwaka guno okugenda okulambula ennyumba ye ey'emizizo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abateeke mu abo abanaavaayo nga batukudde. Tuyinza n'okusaba edduwa egamba nti tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasobozesa okubeera nga ddala mutuuka ku nnyumba eyo, kuba kisoboka ebintu byonna omuntu okubiteekateeka ne biggwa naye n'adasobola kutuuka Makka. Kisoboka ekyo tukyasaba Allah subhanahu wa ta'ala mubeerere ddala abalonde be yalonda ab'omwaka guno abagenda okulambula ennyumba ye ey'emizizo. Naam, okusomesa okwange okusinziira ku musomo gwe bampa kugenda kutambula bwe guti. Tugenda kutunuulira emikolo gya hijja nga tugitunuulira mu mbeera ekwatagana n'enzikiriza. Omusomo gwange tugenda kutunuulira emikolo gya hijja nga tugitunuulira naki n'enzikiriza gye bayita aqida. Tutunuulira emikolo gya hijja alhajju wal aqida. Naam, kano kaveewo mukitegeddayo ebitiibwa naye evuga erina efulumya eddoboozi simanyi. Naam, tukitegeddayo kyabo ebitiibwa. Okusooka njagala kubuuza enzikiriza, ekigambo nzikiriza kyenjogeddeko ngambye enzikiriza tekula emiteeko emeka ebiri. Enzikiriza entuufu n'enzikiriza enkyamu. Bwe twogera nzikiriza ne bakozesa kigambo aqida tuba tutegeeza okukkiriza Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ebyo byonna Allah byassa ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kye tuyita enzikiriza.
fe mukwogera kasitoga ndi bagamba aqida ngomanyi bategeeza ekyo mukitegeddayo ebitiibwa kakati bye tugenda okuyiga bifaanana bwe biti wammanga biramu bina mu bitabo mujja kubiraba mu bitabo fe tubitunuulire okutunuulira okwaffe okwenzikiriza abasomesa abalala bajja kujja bitunulira okutunuulira okwa fiqihi naam ekisooka bye tugenda okuyiga tugenda kutunuulira ahamiyatu safari alhajji oba makanatu safari alhajji fi lislaami ekifo ky'olugendo luno olwa hijja mu busiraamu olugendo olwa hijja luyina kifo ki eri omusiraamu olugendo olwa hijja omusiraamu ateekeddwa kulutwala atya singa otunuulidde eŋŋendo abantu ze batambula nga bagenda okulambula mu nsi abantu bagenda mu Amerika abantu bagenda e China abantu bagenda mu bitundu eby'amawanga ebyenjawulo ebikulaakulanye abagenzi okulambula abantu bagenda ekkata ku mupiira ogwayita World Cup baseera ebisaawo ebyewuunyisa n'ebirala naye olugendo luno luteekeddwa kubeera na kifo ki mu mutima gw'omusiraamu ahamiyatu oba makanatu safari alhajji fi qalbi almuslim ekifo olugendo lwa hijja kye luteekeddwa okuba nakyo omutima gw'omusiraamu kyekisooka ekyokubiri maana alhajji amakulu g'ekigambo hijja hijja kyeki ekyokusatu hukumu alhajji ennamula ya hijja hijja eno egwa mu nnamula ki ekyakumeka ekyo kyakusatu ekyokuna shuruutu alhajji obukwakkulizo oba obulombolombo bwa hijja ekyokumeka ekiddako ekyokutaano arkaanu alhajji empagi za hijja tugenda zitunulira okutunulira okwenzikiriza ekiddako wajibaatu alhajji ebyetteeka bya hijja ebyo tugenda kubitunula okutunulira okwenzikiriza so kwa fiqhi ekiddako mahdhuraatu alihram ebitakkirizibwa ali mu mikolo gya ali mu mizizo kubeera nga abikola n'enzikiriza ekisembayo ayaamu alhajji ennaku za hijja ennaku za hijja oyinza n'okwongerako n'ogamba nti kyetujja okufuna ekirala nabbi yali atya mu hijja haalu nabiyi sallallahu alaihi wasallam fi lhajji nabbi bwe yali mu hijja yali atya yali mu mbeera ki ne basahaba bwe baali bakola hijja ntegerekesa yabitiibwa munfunye njagala ntandike n'ekisooka omuntu yenna akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumukkiriza nakkiriza n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti obubaka bwe yajja nabwo bwa mazima Allah bw'amuyamba n'afuna hijja ekyo kibeera kinene nnyo mu mutima gwe olw'ensonga ssatu
olugendo lwa hijja lulina ebirweyawulidde okwawukana ku ŋŋendo endala ezisigadde abantu zibatambula. Ebintu biri bisatu. Ekisooka ekiri mu lugendo lwa hijja, omuntu bw'agenda mu hijja afuna omukisa oguyita ogutambulira mu buufu obwatambulirwamu abantu abasinga okubeera ab'ekitiibwa, abasinga okutegeera Allah, omuli bannabbi ne basahaba n'abalongofu. Nti hijja tukimanyi nti Ibrahim yazimba Kaaba era yasooka okukola hijja. Wogenda okuyisiza ddala ebigere nga weetolola Kaaba, Ibrahim yayitawo ne Ismail, abo bannabbi ne bannabbi abalala abakola hijja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayitawo awo mu kifo ekyo ne basahaba, mu bifo byogenda okuyitamu. Byayitwamu abantu abasinga okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala, babitambuliramu. Basahaba babitambuliramu, abatabi'in ababagoberera. Olaba nti mu suratu al-Baqara Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nga agamba abakkiriza bwe babeera bava mu Arafa, baba mu Arafa abagenda e Muzdalifa, ne babeera bava e Muzdalifa abagenda e Mina. Yagamba nti thumma afidu, oba yagamba nti fa idha qadaytum manasikakum, bwe mubeera mumaliriza emikolo gyammwe egya hijja, fadhkuru llaha inda almash'ari alharam, mujjukire Allah nga muli mu mash'ari alharam, mu kifo eky'emizizo, era ategeeza Muzdalifa, olwo nga bava mu Arafa. Fa idha afadtum min arafatin, aya bwetu bweri, fa idha afadtum min arafatin fadhkuru llaha inda almash'ari alharam, bwe mumala okugumbulukuka ne muva mu Arafa, nga nabbi yaliyo mu Arafa, fadhkuru llaha inda almash'ari alharam, mujjukire Allah nga muli mu mash'ari alharam, nga muli e Muzdalifa, mujjukire nnyo Allah. Mubyewuunyisa bahaji abali wano, bahaji mu nnaku ezo entono z'olaba eza hijja bawangaayira mu kutendereza Allah na kumujjukira mu mbeera yabwe. Babeera bagenda mu Arafa, bagenda e Mina ku lunaku olw'omunaana lwe batandikirako mu nnaku za hijja, baleeta nniya kubanga mugenda kukola hijja. Abasinga tamattu, bwokoze tamattu kitegeeza okukola umra, vanyuma n'ova mu mizizo gya umra n'olinda hijja, kibeta tamattu. Kati kitegeeza nti ku lunaku olw'omunaana oleeta nniya ya hijja, otuuka ku miqaati, ku kifo awatandikira emikolo gya umra oba egya hijja, oli mu tamattu, ogenda kukola hijja ya tamattu, oleeta nniya eya umra. Maliza okuleeta nniya ya umra, n'ojja n'okola umra neggwa, n'obeeramu mu Makka ennaku z'obeeramu. Ku lunaku olw'omunaana n'oleeta nniya ya hijja, labbaika allahumma hajjan, mukama wange nnyanukudde okukola hijja. Ekyo kikola oli mu Makka, mu kifo wonna woba oli. Bw'okimaliriza ku lw'omunaana otandika okulangirira labbaika allahumma labbaik, mukama waffe twanukudde okukoola kwa Ibrahim kwe yatukoola okujja okukola hijja. Labbaika la sharika laka labbaik, mukama waffe twanukudde togattibwako kintu kyonna, oli wannamunigina gwe wekka gwosinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa. Inna alhamda, amatendo gonna amajjuvu, wanni'mata walmuluka laka, n'ebyengera byonna n'obufuzi bwonna, laka bibyo, la sharika lak,
togattibwako kintu kyonna. Okwokutendereza abantu bakutandika ku lunaku olw'omunaana nga kyekigambo kibateekeddwa okusinga okuddiŋŋana nga balangirira tawhid, balangirira obumu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, bahaaji mu mbeera yaabwe yonna. Era otunuulira amakubo nga gakwatiridde abalowooza hijja efaanana ne byennamugongo, tebifaanagana, farukun shaasa. Nga amakubo gakwatiridde abatambuza ebigere, abali mu mmotoka ez'enjawulo, abaliwo abatudde waggulu wa baasi, abali munda mu baasi, bonna boolekera Emina nabbi gye yassula ng'agenda mu Arafa. Obuufu muva e Makka ne musula nabbi we yassula ne basahaba abana bagenda mu Arafa enkeera, amugenda mulangirira ekyo. Ne mutuuka Emina ne musulawo ne musaala essala nga muzisaayira mu biseera byazo naye nga muzisalako. Musula mulangirira labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik, kama waffe twanu ku ddokoola kwa Ibrahim bwe yatukoowola okujja wano. Innal hamda, amatendo gonna, wanni'mata n'ebyengera byonna, walmuluka n'obufuzi bwonna, laka bibyo, la sharika lak, togattibwako. Ne mukeera ku makya mugenda mu Arafa. Abantu bonna okuva mu bitundu byonna bazze mu hijja ne balinnye mu mmotoka zaabwe nga bagenda balangirira ekigambo ekyo, balangirira tawhid wakati mu ddungu. Allah liyasalawo okubeera nga libeera mu mikolo gya hijja. Ne mutuuka mu Arafa nga mulangirira ekigambo ekyo. Akati mumala okuva muba muva mu Arafa nga mumaliriza Arafa, ebeerawo ku lunaku olw'omwenda, mujja nga mugenda kusula Muzdalifa. Kati Allah kyagamba nti, aya ngambye ngisomye ntya, fa idha afadtum min arafatin fadhkuru llaha inda almash'ari alharam. Bwe mugumbulukuka ne muva mu Arafa mujjukire Allah nga muli e Muzdalifa nnyo. Ekyo nakibagamba obuufu nabbi bwe yayitamu basahaba. Omala okuva okusula e Muzdalifa ne bukya agati thumma afidu min haythu afada annaasu wastaghfirullah. Mugumbulukuke nga muyita abantu abaabasooka gye baayita, nga muyita bannabbi gye baayita abaabasooka. Bwe muba mutambula gye muba muyita abantu abaabasooka gye baayita bannabbi. Kitegeeza nti okutambula kwammwe kuno mutambulira mu bufu bw'abaakola ki? Bw'aba basooka. Wastaghfirullah, muyitiriza okusaba Allah okubasonyiwa, kubanga olwo muba mulinga abali mu makkati g'emikolo gya hijja. Olwo ne muve e Muzdalifa ne labbayika yammwe, makubo ne gakwati, mugenda ku biwaji, mwolekera ekiwaji. Olwo lunaku olw'ekkumi olwa Yidi, ezo ennaku za hijja. Ntegerekesa bulungi? Olwekyo omuntu bw'afuna omukisa n'agenda mu hijja, ayita mu buufu, mu bigere, alinnya mu bigere. Mba nkyogera nazo kisobola okutegereka eri abatamanyi kigambo buufu. Ebyalinnyibwamu baani? Alinnya mu bifo ebyalinnyibwamu baani? Bannabbi abaatusooka abalongoofu okutandikira ku bannabbi n'abagoberezi baabwe. Tekiteekeddwa okubeera mu mutima gwo nga kinene. Buli lw'obeera n'ekyo ne kibeera nga mu mutima gwo mwekiri, kitegeeza nti ojja kuwa ekitiibwa ekifo ky'olimu. Tegereka? Era emikolo gya hijja ojja giwa ekitiibwa. Ojja kulaba nti kikulu nnyo ggwe okubeera ng'ekyo kifuna. Ekyo kimu. Ekyokubiri, omuntu bw'akola hijja, muli wamu nange, afuna kino wammanga, ateekateeka, afuna omukisa. Olya kino kinene nnyo.
oguteekateeka entaana ye n'olugendo lw'okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala mu nteekateeka ey'enjawulo etali ya bulijjo. Tewaliwo ibaada kusiba mu kulaba, kusiba kunene ibaada nnene, naye tekusonyiyisa muntu mazambi gonna, kumuggisaako amatono. Naye omuntu bw'akola hijja n'agituukiriza nga bw'eteekeddwa okubeera, asangulwako amazambi gonna n'amanene. Omuntu nga bwe kiri mu hadithi Sheikh ajja tusomera ku peegi ey'omwenda, buli omu asobola okulabawo. Hadithi ya Abu Huraira agamba nti sami'tu nabiyya sallallahu alayhi wasallam, nawulira nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaqulu, nga agamba man hajja, yenna akola hijja, falam yarfuth, n'atagikoleramu bikolwa bya bufumbo mu kitali kiseera kyabyo, walam yafsuqu, n'atagikoleramu bikolwa byonna bya bwonoonefu, n'atajeemeramu Allah subhanahu wa ta'ala, raja'a ka yawmi waladatihi ummuhu, ay raja'a min dhunubihi, Allah akomawo ng'alinganga olunaku nnyina lwe yamuzaala. Amakulu asonyiyibwa amazambi gonna ge yali akoze. Ekyo kirimu ibaada emu yaki ya hijja, singa omuntu agikola bulungi. Mu kiseera kyekimu nabbi nayogera hadithi endala, yagamba nti era efaanagana n'eno, agamba nti al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahun, umra ku umra zisanguzisa ku muntu amazambi gakoledde wakati waazo amatono. Wal hajju al-mabrur, ne hijja ekoleddwa obulungi nekkirizibwa, laisa lahu jaza, teri mpeera muntu gyafuna muyo illa aljanna, kujjako ejjanna. Olwekyo omuntu bw'akola hijja aba azimbye entaana ye n'enkomerero ye omuzimbo omuki omunywevu, aba asibye entanda enywevu. Ntegereka munfunye ogwo, ekiraga obunene bw'olugendo olwo. Tolugendamu lwakuba nti oyagala kulaba bizimbe nene bulungi bwa bizimbe bya Makka. Makka tetumugendamu lwa bulungi bwa bizimbe bye, tugenda ng'ekigendererwa kyaffe ibaada etututte mu kifo ekyo, obukulu bwayo. Naam, munfunye? Ne lubeera nga lugendo olusinga engendo zonna omuntu z'asobola okutambula. Ntegereka? Ntegerekese bulungi, mukitegedde ekyo? Omuntu bw'alutambula afuna ki? Gana imamu attaqwa. Omuntu bw'atambula olugendo n'afuna ki? Singa Allah amuyamba n'atuukiriza afuna ki? Asangulwako amazambi gonna. Kitegeeza ki ekyo? Okusangulwako amazambi gonna kitegeeza ki? Asangulwako amazambi gonna n'addamu n'afaanana ng'olunaku nnyina lwe yamuzaala. Ekyo kitegeeza ki? Allahu akbar. Temukifumintirizaako. Okusonyiyibwa kitegeeza ki? Kuyingira jjana. Kitegeeza kufuna nyumba ejjudde essanyu ery'olubeerera. Kifunyima na hijja tekiri walala. Nabadde nasiika Haji Magoba rahimahullah, ompulirize,
nentuuka ku ntaana ye nagenda okuzika Haji Magoba kuba twatuuka nga entambula nzibu nnyo ntuukawo ku ntaana nga baza okuzika ne tumusaayira ku ntaana nga bw'otunuulira entaana ya Haji Magoba n'ebizimbe bye n'amaka ge byabadde alina nga farqun shasi' njawulo nnene. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti bino ebituyaayanya bitono, ebituyaayanya bitono. Waliwo obulamu obulungi obujjuvu obutali bwakiyita mu lujja ti olwaleero badde mu guloofa enkya ogenda kubeera mu ttaka gye buli bw'amazima bw'amazima. Allah aba bongerako mu Qur'ani agamba suratul Ankabut baseerabidde agamba bw'ati aya mu gikootinge maro gituukako wano na agamba Allah subhanahu wa ta'ala aya yankaga munya agamba nti wama hadhihi alhayatu ad-dunya tebuli omulamu bono obwensi bima fiha min ash-shahawati wal mata' na byonna ebibulimu ebyobwagazi ebyeyagaza omuntu ebimusanyusa. Allah agamba nti illa lahun wa la'ibun, okujjako masanyu agataliimu era muzannyo. Kaseera katono nga biwedde muzannyo bimaana kiseera kitono nnyo nga muntu abivuddemu. Kyabaga nti wa inna ad-dara al-akhirah, aye ennyumba ey'enkomerero ey'ejjana Allah gy'ategekedde abakkiriza, lahiya al-hayawanu law kanu ya'lamun, bwe bulamu bwennyini obutuufu. Lahiya al-hayatu al-haqiqiyya, bwe bulamu bwennyini al-kamil obujjuvu. Law kanu ya'lamun, singa baali bamanyi tebaali kulembeza bulamu bukendeevu ku bujjuvu. Obulamu bwennyini kubanga bugenda kusigalawo bwalubeerera. Naam, hijja egula obulamu obw'olubeerera. Omuntu afuna naye obulamu obwaki obw'olubeerera. Kyo kiteekeddwa okubeera mu mutima gwo. Togenda Makka kunoonya kuyita haji, tiki ekikulu gy'oli. Oba abantu okwogerako tinooyo yakola hijja, si ekikulu gy'oli. Teekeddwa okuba ekikulu gy'oli kunoonya bulamu obwo obw'olubeerera bw'okakasa ti bwe businga buno oba ekiyita mu lujja. Naliko emabega na kino kankirogere, ntera okubeera nga bwe mba nkyogera ngamba nti nafuna omukisa. Ba nali ndi Uganda, saali Saudi Arabia. Seeka Muzaata yafandi wano rahimahullah, nengenda ekibuli okumusaalira. Ng'ekibuli bwe ngenda okumusaalira ne bamuleeta, kino kye njagala, ne bamuleeta nga bamusitudde mu jeneza, tenti yonna nejjula amaziga. Omwogezi n'agamba nti okufa kumunafuyiza, tasobola kwogera. Eyayogera ekibuli mu kufa kwa Kaliisa mu bbanga lya mwezi gumu ng'ayogeza amaanyi mangi ne bye yayogera, yaleetebwa oluvannyuma lw'omwezi gumu nga yagenda okusaalirwa.
n'ava mu byonna bye yali alina. N'agobererwa bye yagobererwa. Abatasobola kulinnya mu maka ge baddembe okugayengeramu olwaleero. Ali wali Kigongwa ne wootuukawo tewali Kanyego. Bwe buno obulamu wala nti abantu babwerekereza olwa buli kyonna ekijja nga kibajjako buli bakyerekereza. Buli kyonna ekijja nga kibatuusa ku buli bakitwala nti kikulu. Mu bitutuusa ku bulamu obujjuvu mwe muli hijja. Hatta abaakulembera abalongoofu oli yasalanga nnyo amagezi butya alabe nga abeera mu hijja. Ng'oli asala amagezi waliwo omu ku baakulembera abalongoofu yasalawo mu lugendo lwe baalimu nga yaweereza abatambuzi abali mu lugendo nga omu ku bamanyi. Afe abamanyi hijja buli lwa bagikola ng'oli Uganda nga tosobola gibeeramu owulira ng'omwoyo gufa. Wallahi mbabuulira owulira ng'ofa. Abantu bali mu hijja, toli mu hijja, owulira ng'omwoyo gufa olw'ekyo kyekola ku mutima gw'omuntu singa agimanya. Epointi eyokubiri, olugendo lwa hijja lwawukana ku ngendo endala. Omuntu afuna nalwo ennyumba ey'obulamu obujjufu ey'ejjana butereevu. Naam, munfunye pointi ngimaliriza. Pointi eyokusatu eraga obukulu bw'olugendo lwa hijja. Naam, hijja lugendo olugendererwamu okusinza Allah n'okutuukiriza etteeka lye. Hijja lugendo olutambulwa si lwagenda kusuubula, wabula lugendererwamu okukola ki? Okusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'okutuukiriza etteeka lye. Okukola hijja etteeka. Osomye suratu Ali Imran kitabo mukirina aya ey'ekyenda-mu-omusanvu mu kitabo kino mweri ku peegi y'e-18 agamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh gundi Sheikh mukadde wa omuwandiisi w'ekitabo Sheikh Nasir ayina ebigambo byakozesa seekajja byetusomera wansi. Egamba nti walillahi ala nnas hijjul bait man istataa ilayhi sabila. Kulwa Allah kikakata ku bantu okulambula ennyumba eyo ey'emizizo. Man istataa ilayhi sabila, yenna aba asobodde okutuuka gyeri. Bawulama ne bannyonnyola biki ebiraga, biki omuntu byateekeddwa okuba nabyo okukakasibwa nti hijja emukakatako, kuba nti asobola okutuuka gyeri alina kuba naki. Bawulama bakinnyonnyola. Kyava alaga nti waman kafara, yenna anaagaana ogikola, fa inna Allaha ghaniyun anil alamin. Allah mugagga, talina bwetaavu eri bitonde. Teyalaalika hijja nti ayagala yafunemu, wabula yalaalika hijja ng'ayagala ffe tukole tutya tufunemu. Sheikh Nasir yavuunula bw'ati, yagala osoma akatundu akasembayo seeka, soma okutandikira waggulu nga bwe yavuunula. Yagamba nti era yateeka ku mmwe, era yateeka ku bantu. Wano wateekeddwa okuba waliwo ensobi okuwandiika. So si yateeka.
era Allah yateeka ku bantu bimaana kyekituufu kirina okubeera bwogamba yateeka kibadde kijja era Allah yateeka ku bantu bimaana yalaalika ku bantu yalaalika ku bantu okulambula ennyumba ye okukola hijja in bracket eri oyo abasobodde ekkubo erimutuusaayo abasobodde afunye obusobozi bimaana omutuusa eri ennyumba eyo era oyo akaafuwala bimaana awakanya hijja era oyo awakanya hijja era oyo agaana okukola hijja akimanye nti mazima ddala Allah mugagga eri ebitonde bye byonna talina bwetaavu kati wansi n'agamba bwati Sheikh soma Naam awe twagala omuntu agaana okukola hijja abeera wakati w'embeera mmeka obuki oba obwononefu njagala kubuuza kikyategeeza seeka mukuvunula yaleeta ekigambo nga kifunda nnyo nga kirina amakulu amagazi Allah musaasire naam bakulu kyagali mu bigambo ebyo naam naam jazakallahu khairan jazakallahu khairan naam amakulu muganda waffe wagategedde olaba nti bino ebitabo byetaaga okusomebwa nga obisoma n'abaseeka naam ebbanga ly'omala ng'olina obusobozi obukola hijja osobola okugwa ku kimu ku bimeka ku bibiri obukafiiri oba obwononefu naam tabani wange muganda wange naam tafsiri nayo nnungi olina wowabidde watono okufunza kugamba ti wansi w'ekigambo Allah kyagamba nti waman kafara fa inna Allaha ghaniyun anil alamin waliwo ebintu bisatu ekisooka waliwo omuntu obutagiwakanya naye n'atagikola ekyo kimutawakanya hijja naye n'atagikola ng'alina obusobozi ekikolwa ekyo eriyo abamanyi abalaba tekimukaafuwaza n'ava mu busiraamu olw'ekigambo kya Allah waman kafara fa inna Allaha ghaniyun anil alamin teeka ogusooka olw'eyo aya eriyo abamanyi abalaba tiafuna obusobozi yenna n'atagikola ekikolwa ekyo kimukaafuwaza n'ava mu busiraamu ekyo kimu mbeera ey'okubiri
nga yentuufu eri wakati w'ebigambo bibiri. Omuntu bw'aba n'obusobozi n'atakola hijja, ekikolwa ekyo kyakola kiyitibwa bukafiiri, naye bukafiiri obutono. Bakiyita al-kufru al-asgar, obukafiiri obuki obutajja muntu mu busiraamu, naye olw'obubi bwakyo Allah yakiyita bukafiiri. nga bwe gyosana mu hadithi nga nabbi agamba nti sibabu lmuslimi fusuqun, okuvuma omusiraamu kyabwonoonefu, wa qitaaluhu kufrun, n'okumulwanyisa bukafiiri. Okulwanyisa omusiraamu bukafiiri obutono, olw'obujulizi obulala obulaga ekyo esigenda kusoma wano. Obutakola hijja ng'olina obusobozi bukafiiri obutono, olw'obujulizi obuki obulala obulaga nti bukafiiri butono. Ntegerekesa bulungi? Abasahaba bannabbi tebamanyiyo mulimu muntu gwaleka kukola nga gumukaafuwaza n'ava mu busiraamu okuleka essala. Muntu bwaleka essala n'atagisalira mutlaqan, ekyo kye kimukaafuwaza obukafiiri obunene obw'okuba ntasigaza busiraamu. Ntegerekesa bulungi? Ekyokusatu nga nakyo kivunula aya eno, buli awakanya hijja n'awakanya obuteeka bwayo ne bw'aba talina busobozi akaafuwala. Era ojja kusiŋŋaana mu tafsiiri eno nga bavunuza bagamba kye bavunuza ekyo. Yeni mukhtasar bagiyita al-mukhtasaru fi tafsiri al-Qur'an al-Karim. Bagamba bwe bati, bagamba nti wetegereza aya, waman kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin. Ne bagamba bwe bati, wetegereze, waman kafara bifaridati lhajji, yenna awakanya obwetteeka bwa hijja, fa inna allaha ghaniyun an hadha alkafir, fa inna allaha ghaniyun an hadha alkafir. Allah mugagga talina bwetaavu eri mukafiiri oyo, anil alamina ajmain, n'eri ebitonde byonna. Kitegeeza nti awakanya obwetteeka bwayo si nsonga alina obusobozi takola ki, talina ekikolwa kyakola kyabuki, yakfur, akola atya, akaafuwala. Ntegerekesa bulungi? Tufunye embeera mmeka? Embeera esooka wansi w'ekigambo kiga nti waman kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin. Tufunye ebintu bisatu. Ekisooka, alina obusobozi n'atagikola, ekikolwa kyakola kiyitibwa bukafiiri, naye bukafiiri obuki obutajja muntu mu busiraamu. Lwaki kiyitibwa bukafiiri? Kiyitibwa bukafiiri olw'obubi bwaki? Allah kiyita bukafiiri. Naam. Ekyokubiri, eriyo abamanyi abalaba nti obukafiiri Allah bwe yali ayogerako bunene, okubadde nga kituufu kiraga nti bukafiiri buki butono. Ntegerekesa? Ekyokusatu kyetufunye. Naam. Yenna awakanya obwetteeka bwa hijja n'alaba nti si tteeka, n'agyerega emikolo gyayo, n'agifaananya nga abatera okwanga nti nedda nti batujja wano ku buwangwa obwaffe ne batutwala tusamirire obuwangwa bw'Abawarabu. Hatta waliwo n'ayinza okuba nga agirimu. Bwe kiri Sheikh Senjala bannyumiriza omusajja mukulu yalemererwa okukola hijja, manya tegagenda kwogerwa, n'aweebwa hijja n'agenda e Makka olw'obutamanya bwe, n'agamba naye ebyobuwangwa tebisobola kuggwa mu mikolo gino. Emikolo nagyo girimu ebyobuwangwa, n'agifaananya ne bya Buganda. Okufaananya obufaananya hijja n'emikolo gya Buganda ng'olaba nti bye bimu, bukafiiri. N'agiwakanya
n'alaba nti anedda ne bw'aba nga agikoze ne bw'aba tagikoze alina obusobozi talina kyo kimukaafuza. Ntegerekese bulungi. Olwekyo ensonga eyokusatu sheekha atuusa agenda kutusomesa. Tugenda e Makka ng'ekitutwala e Makka kusinza Allah na kutuukiriza tteeka lye erya hijja mu lugendo olwo. Kimu kubiraga obukulu bwaki bw'olugendo. Ngambye ensonga 3 eziraga obukulu bw'olugendo lwa hijja. Nsonga esooka linda koseeka maliriza kati kubanga ngenda kwera akatundu kakubiri Sheikh ajje. Naam, sijja kugamba Abdallah kansoke muleke ngende ku bano ba haji. Naam, njagala kutandika nga bwe natandise. Ezo nazo abalimi okuwandiika. Roza no sigenda kukoma wano. Yinza obutadda. Esamba nga temwawandiise ndaba abakyala ebawandiika. Ensonga esooka eraga obukulu bw'olugendo lwa hijja. Mutima gw'omusiraamu. Ensonga ze nasomesezza essatu. Ofuna omukisa ogw'okuyita mu buufu bw'abannabbi n'abalongoofu. Kyekisooka. Ofuna omukisa ogw'okuyitako mu buufu bw'abannabbi n'abaki n'abalongoofu. Ekiri mu mikolo gya hijja. Abwe mba nnyonnyodde. Hijja yonna bwetyo bwefaanana. Yobala ejja kusiŋŋaana nga baulama babeera bannyonnyola aya eno egamba nti maqaamu Ibrahim nga Allah agamba nti fihi ayatun bayinatu. Maqaamu Ibrahim mu Makka mulimu obubonero obweyolefu. Mulimu ne maqaamu Ibrahim bagamba bwe bati. Bagamba nti wetegereza bino wammanga 97. Naam, fi hadha albayti mu nnyumba eyo alamatun zahiratun mulimu obubonero obweyolefu ala sharafihi wa fadlihi obulaga ekitiibwa ky'ennyumba eyo n'obulungi bwayo. Naam, muli wamu nange? Tuli fenna? Kalmanasik walmashair, ebifo ebikolerwamu hijja. Maqaamu Ibrahim yabikola atya? Yabitambuliramu. Wa min hadhihi alalamat, ne mubonero obwo obulaga obukulu bw'ennyumba eyo alhajaru ejjinja alladhi qaama alayhi Ibrahim le yayimirirako lamma arada rafa jidar al-Kaaba, bwe yayagala okusitula ebisenge bya Kaaba. Yayimirira ku jjinja libayita maqaamu Ibrahim, abantu libayitako awo, abalala ne balikolako ebikola bitali bituufu ne balowooza nti waliwo ibaada. Bali ali ku Kaaba yennyini. Omaro n'alaga lisembezebweko emabega, bali ataataganyanga abeetolola Kaaba. Weeriri hatta al'an we yayimirira ng'azimba Kaaba. N'ebifo byonna mwe yayita bye tuyitamu atuli emikolo gya hijja. Ntegerekese? Munfunye kyekisooka. Ekyokubiri, muntu bw'agenda e Makka afuna ki? Mu lugendo olwo afunamu ki? Afuna omukisa ogw'okusangulwako amazambi gonna, asonyiyibwa amazambi gonna, era n'akakatako okuba nti agenda kuyingira ejjana butereevu. N'akakatako n'okuyingira ejjana. Nga bwe nabanyonnyodde hadith. Walhajju almabrur laysa lahu jazaa illa aljanna. Hijja ekoleddwa obulungi n'ekkirizibwa
teyinaayo mpeera yonna ndala okujjako ejjana. Ekyo kye kisinga obunene, afuna ejjana ne ibaada ya hijja. Ekyokusatu lwe lugendo lwokka omuntu lwatambula ng'ekigendererwa kyalwo okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, nga Allah yalagidde olutambule nakutuukiriza tteeka lye. Ntegerekese munfunye? Lwe lugendo omuntu lwatambula ng'ekigendererwa kyalwo okukola ki? Kusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'okutuukiriza etteeka lye. Lwawukana ku ngendo endala, si lwa bulijjo, si lwa bulijjo, wallahi si lwa bulijjo. Gendo lwa hijja si lwa bulijjo, lunene mu mitima gy'abakkiriza abamanyi obukulu bwa hijja. Ntegerekese bulungi? Munfunye? Yensonga ngimaliriza, njagala mmalirize na bino Sheikh ajje nga biri mu gundi ya aqida. Naam, ekiddako maana alhajji, amakulu ga hijja. Hijja kyeki? Hijja kyeki? Nakuleeta amakulu ga sharia. Hijja kitegeeza atta'abbudu lillahi ta'ala. Atta'abbudu lillahi ta'ala kwe kusinza Allah subhanahu wa ta'ala bi ada'il manasiki, nga okola emikolo gya hijja nga bwe girina okukolebwa. Naam, abo bamanyi ekigambo nkadde wange Sheikh batera okukozesa ekigambo bafuqaha kye bayita adaun wa qadaun, byanjawulo. Bi ada'il manasik, tugambe tutya mukama wange? Kola mikolo egyo mu kiseera kyaki kyajjo nga bwe gikolebwa. Baqada kitegeeza kubeera nga oliye buki buli, naye okukola emikolo gya hijja mu kiseera kyajjo kye gyateekerwamu nga bwe gikola gitya, nga bwe gikolebwa. Atta'abbudu lillahi ta'ala bi ada'il manasik, okola emikolo gya hijja nga bwe gikolerwa. Ala sifatin makhsusa, nga ogikola mu nkola eyeyawulidde. Ono kitegeeza kaifiya, ogikola mu nkola eyeyawulidde. Kaaba erina enneetola gy'olina ogyetooloolamu, Safa al-Marwa erina entambula gy'olina okugitambula, Arafa erina ebyayo, Muzdalifa erina ebyayo, okusuula obuyinja kuli, ebyo byonna birimu mikolo gyaki mu nkola gy'olina okukolamu emikolo egyo. Ala sifatin makhsusa, ogikola mu nkola ey'enjawulo eyeyalagirwa gy'oteekeddwa okugikolamu. Fi zamanin makhsus, mu kiseera ekyenjawulo ekyeyawulidde. Allah kiyasalawo hijja ebeere ng'ekola ki? Ng'ekolerwamu. Eyo definition ya hijja mu bufunze. Bafuqaha balina definitions nyingi. Eyo definition okunnyonnyola okwo Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin kwe yaleeta ng'afunzizza ebigambo by'abamanyi byonna mu kunnyonnyola kibayita ki? Kibayita hijja. Ntegerekese? Ziramu definition. Atta'abbudu lillahi ta'ala, kwe kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Bi ada'il manasik, okola emikolo gyaki? Gya hijja nga bwe gikolebwa mu nkola entuufu. Ala sifatin makhsusa, ogikola mu nkola yaki? Eyeyawulidde nga bwe gyalagirwa. Fi zamanin makhsus, mu kiseera ekyaki? Ekyenjawulo. Definition okunnyonnyola kulimu ebitundu bisatu. Ekitundu ekisooka atta'abbudu, ekyonze kyenkwatako bandi mu aqida, kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kola ki? Singa oli akubuuza
nakugamba nti lwaki kusinza, lwaki hijja kusinza. Ngoli akugamba nti hijja ebeera etya okusinza, lwaki kusinza. Kigambo nno kirabika nga ekitono naye nga kikulu okusinziira ku bye tukulembeza okulaba. Naam. Salaamu rahmatullah. Seyo tewulira, abantu tebawulira. Oli musajja ya akhi. Hijja kusinza lwa nsonga Allah yagiragira. Tumusinza n'ebyo byakoze atya, byatulagidde okukola ki, musinza nabyo. Allah tumusinza n'ebyakoze atya, byatulagidde okukola ki, musinza nabyo. Nga bwe kiri mu hadithi ya Abu Huraira, wama taqarraba ilayya abdi bishay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Omuddu tasembera gyendi na kintu nga nkyagala nnyo okwenkanankana ne kyennamulaalikako. Walillahi ala nnas hijju lbait, alaalise balaalise kokola hijja, kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ntegereka eyakutulaalikako. Bwe kumala okubeera nga kusinza kitegeeza ki? Nti buli kikolebwa mu yo oteekeddwa kiwa ekitiibwa, ne bwe kibanga tekijja mu magezi go. Mathalan ng'okulonda obuyinja, ogenda obusule mu kifo walagirwa okubusuula. Buli kyonaalaba mu hijja nga bakikusomesezza wano, manya nti kusinza Allah kuyasalawo asinzibwe nakwo mu mikolo gyaki ya hijja. Awo tofunawo enjawulo. Tehijja kusinza Allah so ebiri mu masabo g'Abaganda kusinza shaitan birina enjawulo. Birina ki? Birina enjawulo. Ekyokubiri kyetufuna mu definition, biadai manasik alhajj, biadai almanasik ataabudu lillahi taala, biadai almanasik oba biadai manasik alhajj, kusinza Allah subhanahu wa taala nga okola emikolo gya hijja mukise nga bwe giri. Kitegeeza nti okusinza kuno kutambulira ku ki? Ku bye tukola nga tuli mu kiki? Muki? Mu hijja. Ala fi zamanin ala sifatin makhsusa, mu nkola ey'enjawulo eyeyawulidde. Mugenda kwambala hirami, mugenda kubeera bwe muti. Ebyo byonna tubikola nga tuli mu kusinza fi zamanin makhsus, mu kiseera ekyaki ekyenjawulo. Ntegerekese bulungi? Naam. Njagala mmalirize enve ku ekyo ngende ku kisembayo. Sheikh ali okajje. Naam. Asinagenda ku kisembayo olwaleero. Njagala kubuuza, hijja kyeki mu Busiraamu? Mbuuza mmwe. Buli kyemmaliriza nga mbuuza ebibuuzo. Definition emu mu kitabo kya Seeka. Naam, hijja kyeki naba mukaaga. Mukaaga hijja kyeki? Kibayita hijja mu lulimi Olwarabu, kyo si kitunuulidde. Naam. Yagamba atya Sheikh? Peja y'omukaaga. Sooka osome mu Lwarabu. Tuwumbawumba. قصد المعظم. قصد المعظم. نعم.
kyetugambye at-ta'abbud kwe kusinza Allah subhanahu wa ta'ala kwe kukola ki tugambye tutya kwe kukola ki kwe kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga okola emirimu emitongole mu biseera ebitongole ne mu bifo ebitongole kifaanagana ntegera kisamino ekibaita hijja wano mu kitabo nze njagala mumpe ebyange bisatu bifaanagana n'ebyo mu kitabo n'ebisobola okuba n'enjawulo ntono. Ekisooka kibaita hijja kola ki ng'okola ki ekyokubiri ng'okola emikolo gyaki gya hijja mu nkola ey'enjawulo ebintu bibiri kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga okola emikolo gya hijja mu nkola eyaki enjawulo ekisembayo mu biseera ebyeyawulidde ntagarakise ekibaita hijja mu bufunze ntagarakise naam ekisembayo barakallahu fikum tulabanga tukyogeddeko ewemba sikyogeddeeko ennamula ya hijja ekibuuzo tugambye nti hijja okukola hijja teeka kiki teeka ku buli yenna alina obusobozi obugikola hatta omuntu bw'afuna obusobozi nga mulema tasobola kutuuka gyeri asasulira omuntu n'agenda n'agimukolera ng'akyali mulamu ng'alina obulemu asasulira omuntu n'agenda n'agimukolera teeka Sheikh Senyala kituufu ekyo asasulira omuntu n'agenda akola atya singa oli afa dokita ng'ebadde hijja emukakatako n'atagikola eri mu mabanja agamubanjibwa agateekeddwa okugiba mu maali ye ejjibwa mu maali ye ne n'omukyala atafunye mahramu amuwerekera genda kukola hijja ejjibwa mu maali ye bw'aba afudde oba asasulira anagimukolera alina ebisaanyizo naye nga yakola kubanga akolera ateekeddwa okuba nga yakola tofunye ebintu bisatu ani abimpa mu byenjogedde ekisooka hijja tteeka ku buli yenna alina obusobozi amala okubeera nga tteeka kwalina obusobozi oli bw'aba n'obusobozi naye nga tasobola kutuuka Makka bagimukolera n'omukyala wayingirira waawo atalina mahram alina obusobozi tasobola kutuuka Makka oli singa afa nga tagikoze yemu kubisooka okugiba mu kiki mu maali esebo tusooka kugyamu ebintu bimeka mu maali y'omuntu maali y'omuntu ebivunaanibwako ebintu bimeka ebivunaanyizibwa ku yo ng'amaze okufa ssebo mulimu ebintu bina ekisooka luteekeddwa okugyamu mu'natu at-tajhiz ebigenda okumuteekateeka ekyokubiri ad-duyun amabanja mu mabanja mulimu naki ag'emirundi ebiri ag'abaddu n'aga Allah mulimu n'aga Allah mwe muli okugyamu hijja ekyokusatu alwasiya biyalaama abantu balowooza mu kino Sheikh Dokita nti bwe boogera ku kulaama balowooza ku ddaame lino erya bulijjo eyo nsobi omuntu bw'aba omugagga abantu abatamusikira abatalina mugabo mu maali ye muntu kati nze wembange n'abaana abawala n'abalenzi bannyinaze tebalina mugabo mu maali ya ne baganda bange tebalina nkola ntya nga ndi mugagga mbalaamira bwe kiri nenga nti gundi nti
muwadde ssente bweziti maali yange so bwekiri mbalamira kubanga tebagenda gabana ku maali yange eriyo oyo omugadde wange giyagaba emaali agenda kubabulira giyagaba emaali n'obungi bwayo eyaliyo nga omugagga eyafa Dr. Mpuliranga njogera kino maliriza bino ebyangojje alina famire alina abaana abawerako baali bangi abaana mu mbeera yaabwe Allah amusaasire ng'alina sente nyingi billions oyo sheekhe yagaba emaali alina abantu ba famire wulira kino baavu abasinga mu famire baki banyina baganda be mawulire ge nafuna babawayo obukadde nga bumeka sebo naleka wagaba wangi babawayo kebabawa ninga kebabawa okusinziira ku bwetaavu bwabwe kaki katono n'obungi bwaki bw'emaali Sheikh Adam bwe tuba tulina omugagga waba alina billions 3 etugamba nti tasukka kimu kyakusatu ayinza gabako sente meka ayina kukoma ku billioni emu ayina billions 3 agaba billioni emu gyalina okukomako tasukka bwagaba billioni emu bwe bukadde bumeka billioni 10 ayinawo bannyina 4 ne baganda be 2 basobola okwezimba ne billioni basobola omugagga alina sente billioni za sente emmotoka zokka ezaali mu kikomera nga ziri mbukadde 2 buli emu ekyo kyabagambye buli emu billioni mukadde 2.5 1,500 amayumba ga billioni za sente ge yali alina ge yaleka ne sente ziri ku akawunti agonna amotoka egasooka okusaanawo kati b'obusiraamu mu nteekateeka yaabwe ennuŋŋamu mugamba nti kola ki omusika talaamirwa la wasiyata liwarithin tojja n'otugamba nti omukyala namulaamira ekizimbe ekyo kuba omukyala musika wabula abatali basika bakola batya babalaamira sebo mbuuza n'ekirala sebo sheekha wa sharia walwa ilmusatu nisa egamba nti faidha hadara alqismata otyo bwe babeera nga tugenda okugaba emaali ne wajjawo abooluganda walmasakin naki n'abafuna mpola farzuquhum minhu okole mutya obaweeyo ke mubawa eyo eyingiramu n'abatali ba luganda eyingiramu n'abatali ba luganda eyingiramu n'abatali baki eri mansuukha teri mansuukha ekola ekyakola aya kitegeeza ki nera mu maali ennyingi eyo wabeera wazzeewo abantu nga banaku enfuna yaabwe entono naye tuyinza nga tubawaddeyo obukadde 10 oba tuba tugaye bungi tibaweyo obukadde 5 kisaagala okunyambira masala ga faraid wabula gundi njagadde ndowooza nakyo tusobola okubeera nga tukiganyulamu kuba abantu balowooza ndi
abe ne tukola muhijja tubikola lillahi kirungi naye njagala ekirala. Naam. Olina okusooka okukkiriza nti hijja tteeka eyo aqiida. Bw'otakkiriza nti hijja tteeka, hijjayo tetuuka ne bw'ogikola kuba tobeera musiraamu. Nga bw'olaba okusiiba, bw'otakkiriza nti okusiiba tteeka ne bw'osiiba, olina okuba nga okkiriza nti hijja tteeka. Bw'owakanya obw'etteeka bwayo okola otya? Okaafuwala. Ntegerekese bulungi? Imaamu ntegerekese? Ke kakwate kaaki? Ka hijja naki? Okukkiriza nti hijja kiki? Bw'otakkiriza nti tteeka, hijjayo teba na makulu. Naam. Nedda, nedda. Buli kimu kireke mu kifo kyakyo. Era kibala n'abamanyi baawula amasala aga fiqihi amasala aga aqiida. Baawula ag'enzikiriza n'aga ibaada. Bagaawula. Ntegerekese bulungi? Enzikiriza kibala n'amalala ge baaleeta agalabika aga fiqihi, amasala ga almasha ala alkhuffain, era bakyogera lwaki bagaleese mu aqiida. Eriyo abagawakanya mu bannabbidaa. Byawukana. Okola hijja tteeka kiri mu fiqihi. Hukumu alhajji waajibu tteeka. Okukkiriza nti tteeka kiri mu aqiida. Ntegerekese bulungi? Awo tugenda okukoma. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Saba Allah akkiriza hijja yammwe. Tusomye ku bintu bya miteeka emeka? Esatu. Tulabye obukulu bw'olugendo lwa hijja, ebiraga obukulu bwalwo. Tulaba amakulu ga hijja, tulaba n'ennamula yaki. Awo we tukomye, tugenda kutandika mulundi ogujja Allah nga akkiriza n'obukwakkulizo bwa hijja ne aqiida. Naam. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Ade bw'okukwata butya bugayaavu yakhe. Nedda, nedda. Oteekeddwa okuyimiriza konteyina zo. Ekyo bw'okigamba kitegeeza nti obudde busobola okukwata mu kiseera ky'essala, nogamba obudde wabaddemu nkutte asiri n'empitako. Oteekeddwa okugamba nti newankubadde nga ogw'e12 gubeeramu abasuubuzi bangi, gubeeramu ensimbi nnyini, naye gwe gwa hijja sigenda genda China. Oteekeddwa okuyimiriza konteyina zo kasitooka katwako hijja. Ate waajibun ala maadha? Ala alfawri. Teeka eriteekeddwa okuteekebwa mu nkola mu bwangu w'ofunidde obusobozi. So si tteeka erikeerezebwa. Okugenda China nga toyina budde bugenda kukola hijja si udhur. Era ejjibwa mu maali yo ng'ebbanja n'ekukolerwa. Bwe kityo. Naam. Sheikh Senjala ajja kukyanukula. Naam. Ngenda kukomaawo ebisigadde Sheikh ajja kubyanukula. Subhanakallah bihamdika. Sewa kibuuzo ky'otandikirako oli yagayala bamugamba kola hijja n'atagikola kyo gy'okutandikirako wano bagimukolera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.